There is no vacancy in State House. Gabagenda mu ghetto nga banonya abaana ba NUP opposition n'abayefulusi by'essente nefa abawagira NRM abavubuka esente zajjambuza NRM zigeze nnyo bakyala abakadde ninzitolamu ninzita ninyambala civilian why turumirirwa NRM naye kati tutandise okukozesa ekigambo sente esente zitwonoonyedde bamobilizes NRM. Mzee walikundabira wano ndi munyivu era bwe nkulaba njagadde okusitula nena bwe nkulaga ekyopera kinawandikira Museveni ne bamala ne bakikuwa bwenyini babuuza bana Patriotic League of Uganda. Patriotic League of Uganda. Ekiri kulembera mutabani wa president we Museveni. That is a pressure group. Your pressure group. That is a think tank. Pressure group eriawo kwongera maani nakuleta abantu kutandika kulowooza ino. It's like UID. ARDP. It's like UID. Uganda Younger Democrats. And there are many, one of Busoga alone, you have got many groups which you have formed, pressure groups. Busoga group only in pressure groups. So that's the general is still a serving officer in the army. Oyo mukulembeze ow'ekibiina ekya pressure group akakola mu magye. There is no vacancy in State House. Ekifo kyerere ekiri mu vacancy ekizira muntu mu State House. The time has not come for succession yet. Okufuna omusika nti wenda president oba mpati ekikali kutuuka ekiseera. There are only some people who are agitating for it. Abantu bali kukiringira nga wanyeeza ekintu ekizirawo. But the most important thing is that President Museveni is still working very hard, and we've got a manifesto to deliver to the people of Uganda. Ekintu ekyawa President Museveni akali president ate akamaliriza ebintu ebidiwo bye byayenda okukolera abana Uganda nga NRM manifesto. So I want to assure you that Uganda's future is stable.